Tukwanirizza munafa twegase kututambula fenna mawulire agabuutikidde agakawungezi kano katugatandike ne mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje atendereze emirimu egikoleddwa Alhaji Ali Kiva Ejinja eri obusiraamu n'eggwanga okutwaliza ewamu. Abadde mu kusalira omwoyo gw'omugenzi ku muzikiti e Kampala mukadde ng'ekitali kya bulijjo olwaliro baleese kifaananyi kye basaalidde. Omulambo gwaggiddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago ne gutwalibwa butereevu e Bugweri gyazikiddwa olunaku olwaliro. Abooluganda lwa Alhaji Ali Kiva Ejinja abadde omumyuka wa minisita owokubiri bakedde kuggwanika e Mulago okuggyayo omulambo okukola ku nteekateeka z'okuziika. Eriisa evvannyuma bali mukubiddeko mu ndabirwamu z'akasenge mwabadde oluvannyuma lw'okuba nti yafudde ekirwadde kimunabya mu ngalo ekya COVID-19. Omubiri guweereddwa wa Funeral Service ogutwala ku bijja bajjajjabe e Bugweri okuziikibwa wakati mu luseregende lwa mmotoka. Oluvannyuma abaddewo okumusaalira ku muzikiti omukulu ogwa Gaddafi e Kampala mukadde era nga ekitali kya bulijjo baleese kifaananyi n'abasiraamu babadde batudde ku ntebe ku lubaaza lw'omuzikiti. Sheikh Muhammad Ali Waiswa omumyuka owokubiri wa mufti ayogedde engeri gye bagenda okusubamu omugenzi. Kirunda Kiva Ejinja has been an honest person who has led a life of sacrifice, a life of commitment in the respect of his faith, in the respect of his nation. Ye Professor Juma Balunywa ku lwa famire awadde ebyafaayo by'omugenzi wayogeddeko ng'abadde empatirirwaga mu famire yaabwe. Wano wa Kirunda Kiva Ejinja kyemmanyi mufe abali wano ffenna batukutteko. Yazaalibwa abadde musajja mulangira ebusoga ali mu famire ze ezaava e Bunyoro ezigenda e Busoga. Ate mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje atendereza ettoffaali Kiva Ejinja yatadde ku nkulaakulana y'obusiraamu okutuusa Allah lwamujjuludde. Era ebintu bingi nnyo byayambye ogayidinga omukulembeze w'eggwanga lino ne Prime Minister waffe ku nsonga z'obusiraamu. Ebyo mbirinako obujulizi nti kiyambye nnyo n'okutebenkeza embeera zaffe ng'abasiraamu b'eggwanga lino. N'olwekyo tufiiriddwa omuntu omukiise ow'amaanyi. Tusaba Allah musaasireyo gyali. Ategeeza ng'egimu ku mizikiti wegigenda okuzzibwa ku muggalo olw'abasiraamu abatagoberera amateeka ga minisitule y'ebyobulamu mu kutangira ekirwadde kimunabya mu ngalo ekya COVID-19 okusaasaana. Okulagira guggalwe era tujja kusaba n'abakwasisa amateeka bakakase nti omuzikiti ogwo guggaddwa bakola bajja okukkirizibwa nga bamaze okukkiriza okugoberera SOPs. Yesa Minisita Dr. Akana Rugunda yasubye obubaka wa Pulezidenti ng'ayita ku mutimbagano mwasaasiridde abasiraamu mu ggwanga okuyubaka Alhaji Ali Kiva Ejinja. Our departed brother Ali Kiva Ejinja, and I appreciate the speeches that have been made in the mosque. Alaze engeri Kirunda gy'azimbyemu ebyobufuzi bya Uganda okuviira ddala lwe twafuna obwetwaze. He particularly worked among the young people to deepen their national consciousness. Oluvannyuma basalidde omwoyo gw'omugenzi ng'okusala kukulembeddwamu omumyuka asooka mufti Sheikh Muhammad Ssemambo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhaji Nsereko Mutumba ayogeddemu ku batagenda kwerabira omugenzi Kiva Ejinja. Yayamba nnyo okufunira abasiraamu scholarships ogenda e Buyindi okusoma ne Pakistan kubanga amawanga ago baali bakwano be nnyo. Ismail Nsubuga n'Edisa ne Mutiyaba be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi omukama aguwe ekiwumula eky'omulembe era agulamuze kisa. Poliisi ya CPS wano mu Kampala ng'eduumirwa ASP Ivan Nduhura ekoze ebikwekweto mu Kampala ku mabaala ne roje mpozi n'okuteekesa mu nkola ekiragiro kya kafyu ng'emu ku ngeri y'okutangira obulwadde bwa COVID-19 okusaasaana. Ekikwekweto ku mabaala lodge wamu n'okukwata abayisa mu ssaawa za kafyu mu Kampala kitandikidde ku Pearl Hotel na Kasero ne Equatorial Mall nga kikulembeddwa amakulira ebikwekweto ku CPS ASP Ivan Nduhura. Abasangiddwa nga beesanyusa bonna bakwatiddwa ne batwalibwa ku CPS wakati mu kwegayirira nti batusonyiwe guno gwe gukomye. Wewe Baf
Poliisi efefese mu busengo bw'enjawulo bwatumiwa staff room nga waliwo kasitoma asangiddwa yeekumi wansi w'ekitanda nga bw'akola obubonero obwegayirira omusasi aleme kumutunuza mu kamera ajja kumulamu wakati mu kutemereza amaaso. If you fall. Tell me your name. Why you're winning? You're not. Look at the camera. Not from that. I'm not taking it. So you. I'm not scared of you. Ekikwekweto ekitalizza abatembeeya ebintu bya Christmas ku nguudo z'omu Kampala nga bayisiza mu ssaawa za kafiyu. Poliisi etaddeko engombeerabula abantu okuva mu kibuga era nga bangi balabiddwako nga babuna emiwabu era mu lutemya lwa liiso ekibuga kibadde kikaze. Ku Jinja Road basudde emisanvu okukwata emmotoka eziyisiza mu ssaawa za kafiyu nga nnyingi zikwatiddwa ne ziragirwa okuyimirira ebbali w'oluguudo. Bannyinizo bakira balagirwa okuzifuluma nga bwe beegayirira n'okuttotola ekibalwisiza gye bava. Lugendo Crispo yakusakidde Guleno ku Lwabukedde TV. Kale munange yongera okwegendereza olabe nga tokwatibwa ate mu nsobi nga bannaffe abo. Bo abakyala abeegattira mu kibiina kya Kira Women Christian Women Organization ekigatta enzikiriza ez'enjawulo bakuŋŋaanidde ku kanisa ya St. Philip Enaalya mu kusaba kw'okujaguza nga bwe giweze emyaka 2 nga babunyisa ekigambo kya Katonda mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Okusinza ku kanisa ya St. Philip Enaalya kulembeddwamu Ordinary Peter Nsumba omubuulizi w'ekkanisa eno abakyala abeegatta mu kibiina kya Kira Women Organization ekigatta enzikiriza ez'enjawulo babadde bakuŋŋaanya okujaguza nga bwe giweze emyaka 2 nga babunyisa ekigambo kya Katonda. Bakungubagidde Alhaji Kirunda Kibejinja n'omubaka Robina Ssentongo nga Nsumba akubiriza bannayuganda okwongeramu amaanyi mu kwetangira obulwadde bwa COVID-19. Mwongere okuteekamu amaanyi okuteeka enkola ezaleetebwa ministry ey'ebyobulamu nga tuziteeka mu nkola kubanga bangi ebintu bino ebya COVID babitaddemu ebyobufuzi. Asibye abantu bonna obutatabiikiriza byabufuzi mu nsonga z'obulwadde buno. Abadde omubuulizi w'olunaku owesiza kibuuka okuva ku kanisa ya Naalya Seventh Day Adventist Church akuutidde abazadde okuzimbira amaka gaabwe ku musingi gw'eddiini. Ate muteekemu amaanyi tusobola ekintu kyakuleba kankusalire mukama akuwamanyi kiwangula n'omuntu atagati maani akoera okusalira maani anjagaliza bulungi maani ateekamu amaanyi. Jennifer Mugerwa akulira ekibiina kino annyonnyodde engeri gye batambuzaamu omulimu gw'enjiri n'akuutira banne okusigala nga bakyali bumu. Okusaba kutukoze bulungi nnyo kubanga kwongedde okutuzaamu amaanyi n'abakyala okwongera okuyingiza Yesu mu mitima gyabwe. Oluvannyuma Ordinary Nsumba abasabidde. Y'omusuba w'ekkanisa ya St. Stephen's Munyonyo Reverend Edward Gombe akuutidde bannayuganda okwongera amaanyi mu kutangira ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana mu ggandaalo lya Ssekukkulu. Twagala obeere mulamu, gavumenti gy'oyagala ekusange ng'oli mulamu. Naye gye tubakubiriza abavubuka baleme kweyigira mu byakwekalakaasa okukuuma emirembe. Abadde yeetabye mu kusinza kw'okutendeeza n'okuyimba ennyimba z'amazaalibwa. Jane Male akulira ekibiina ekigatta abakyala Abakulisitaayo akuliddemu okubuulira yennyamidde olw'enkuza y'abaana ebaviiriddeko okusiiwuka empisa bw'atyo n'asaba abazadde okulambika obulungi abaana baabwe. Abantu bababuuza nga bayimiridde okwokulera omuntu atabyanga aswangula okwokulera sikiweyemayolaika oba omugenyi azze muteeke okwokuzaala. Oluvannyuma kwaya ya CWF eyimbye ennyimba z'amazaalibwa.
namusi akuli abayimbi ba CWF alambuludde okusoomozebwa kw'abasanga nga bali mu buweereza. Basi tulemererwa nanga bw'okimanya ebigambo by'ensimbi n'entambula naye bo ekyamazima omulimo gwaffe kuweereza. Geoffrey Lubega ne Ismail Nsubuga bakisakidde Green Bukedde TV. Kale bwe bali nnyo bannaffe ate abasobodde okuyimba ennyimba ezaniriza amazaalibwa. Tukyagenda mu maaso n'amawulire agabuutikidde wabula tugenda kuwummuza mu katono tukomewo n'ekitundu ekyokubiri.